Nyo ate mwana mujewe bigambo nakuzino watwakulabaawo owuuyo omugenze kutambula abayayo bawena kyusiza ku kaviri ne bagamba nkiyodde naye ng'ate nkyali waabwe twatambula ne muzeeyi omanyi lwaki natambula mu trek eyo kyantambuza bannayuganda bangi boogera ebigambo naye nga tebalina bwino naddala emyaka gyaffe abavubuka tubeera nyaawo muzeeyi genda muzeeyi vaako n'omubuuza agende mpaayo ensonga bbiri lwaki agenda alina lwe yabuuza nti mwaba mugamba agende mwe mugenda wa era nayimba akayimba ne ŋŋamba ye gwe ayagala okugobaganya abakaddiye lwaki tosookera ku jjajjaawo n'agobwa awaka kubanga ne jjajjaawo akaddiye saakyuse ze sikyuka okukyuka kuva mu kkala lyange lino n'ennyambala eddala oba nenva mu kadongo kamu n'ennyimba bbandi naye kisigala nga yenze nze nkuze mmanyi movement NRM kati bino byonna ebibiina ebijja nze nsingira banga paaka eddiini motoka buli emu etikka kutwala mugulu naye zeekuba kati ne bino ebibiina bya bufuzi buli ateekawo ekibiina aba ayagala kufunirako ki ssente tebabalimba mwe bannayuganda mweriyo aleeta ekibiina ky'ebyobufuzi nga tazze kuyoola ssente ate kambabuulire kino nze nanyiize bangi muguddewo emikutu ku Facebook mugamba Hassan yavumye Bobby sinavuma Bobby kuba nze sibeera ku internet kyogamba ogwo omukutu oguliko Hassan Nduga official sigugo oyo kyali namutaddeko ne bakyali bamukwate simumanyi naye namutegedde abeera wali kufufa wakola aba ayiya ssente kakati waliwo abagala okulwanyisa Bobby Wine ne balowooza mbu Hassan bw'agenda eno agenze kukola ntalo nze nanoonye majja mwe muziwa omusolo ffe tulina zirya z'abannayuganda mwe mwana tebajja kuziwa Bachina ate muzeeyi atwagala lwakuba eyeetuukidde tanywa matabangufu naawe bw'olituuka tojja zigaala mbamanyi kakati Hassan abayimbi ababadde nga gwe abagenzeeko ewa muzeeyi tulabye ng'ennaku zino bafuna nnyo obucupa gwe tobutya kati nze bankuba obucupa kambuze gw'olabyeko obucupa wano era naye neewunyiza kubanga nayimba bannayuganda bamanyi ndi munaku nyimbye kufuna ssente bo banfuuwa 10 ne beetala emirundi 8 we banywa enguuli kati balina okumpagira nga nfunye akawamu nzimbe ku maka njogemu nga basipapa nkole kampani nina kampuni y'ebizigo mwana ava ku bali bafaya tebalina kyakola wuliriza eno kampuni bizigo Stario General Supply Gucci furniture kampuni zange kola ebizigo sabuni perfume ne furniture kitegeeza bwe nfuna akajja ne nkongeramu abavubuka mugenda funa emirimu ne bwoba musoga ne bwoba mulugwala ne bwoba waawa zemba fulendire muyina ofuna emirimu ekyantutte wa muzeeyi kumugamba nti abavubuka muli bubi mfune sapoti etuukayo kuba emyaka 6 nga bannemesa walonda MP wamuwe Busoga yali azze n'akugamba nti pulezidenti yannyima bye wantuma kitegeeza aba yeegaggasa nze kantuukeyo mugamba abalasita mwana kamba kuŋŋanye mbakuleetere nakyo kiggwe lwaki temwagala twerwanirire kati bubaka ki bw'olina eri abayimbi nga Big Eye kuba ye alabika buli kivulu gyagenda abayimbi bw'ogende wa muzeeyi Museveni tolowooza mbu yagenda okuwagira buli lukya sigala nga abawagizi obawa respect ojje ku stage yimba ennyimba zo ziri ssente nabo bakimanyi olina ofuna ssente kuba oli munnayuganda muwagire gavumenti kankubulire kino nalabye abasajja nga bamenyeka emikono nendaba abasajja nga tumwine nalabye we bamukubira eriiso nendaba we babba emmundu 3 ezatandika okulwanira gavumenti kati gwe omulasita oyingiddewo siganya oyagala osulako nga muzeeyi naye osooka kwebuuza kazeeyi yabijjawa otegeera oli omusajja akyali fiiti era ne bw'omuteeta mu combat fighting n'omuwa abavubuka 6 tebamukuba oli yakolamu kati tukole tunoonye amajja tuve ku gavumenti muve ku byobufuzi munoonye amajja kati kali akayimba wakamuyimbiddemu akaŋŋaali ate nga lwaki sikamuyimbira tulinga ŋŋaali taata nkirabye totwagala oyagala bebbali kati yategedde nti omwana alajana yagamba mwana mumuleete naye ng'ate nkyaleeta era muzeeyi ne bwanyiiza leero enkyanzero nenkuba akalala nga muzeeyi wanyiizizza nze sekkiriranya obwavu mbuyita bwavu ekibi nkiyita kibi abavubuka mwena oba oli Busoga oba oli wa ekigambo twebeereremu kitegeeza kwekolerera kwetegerera nze netegeeredde namwe mwetegerere bw'olaba Hassan ng'alina akajja mwesibeeko wakiri akolereyo mudaala gwa capati enkyo tandikirawo gavumenti esapootinga abantu balina bizinesi tegenda ziwa muntu atalina ozikozesa eki gwe mulage nti nina emidaala gya capati 10 nkozesa abantu 2 njagala kunyongera maanyi olabe oba tebaakwe ssente
Okay. Kale oyo ye Hassan Ndugga ndowooza ebigambo bye mubiwulidde. Mumpagire mwe bakyali wakakyaliwo amajja tegatucyankalanya tegatukyayisa mwana. Okay. Era we munakyawanga mmanya abaavu be mwagala mu ggwanga. Okay.